waffe Ssebuufu yawambibwa, mukyala Ssebuufu mwami Ssebuufu yawambibwa eyali akulira omu ku bakakiiko k'ebyokulonda, ne maama ono akulira akakiiko k'ebyokulonda, maama ayitibwa Harriet Chemetai. Oyo YouTube maama oyo y'omu ku batujju Museveni be yakakwata abaagala okumalawo eggwanga Uganda. So kati already alina abatujju abawera baali nti yabakutte, abatujju baweredde ddala kati. Oyo maama akulira akakiiko k'ebyokulonda ka NUP, era Museveni mu bitabo byakulagira ddala nti be bamu ku batujju kati be yakafunza, be yakakwata mu ggwanga Uganda, nga ayongedde ku mutujju Lina Zedwiga, omutujju Jolet Kamushaba. So kati abatujju bonna Museveni abalina bonna abali mu ggwanga Uganda, kati kitegeeza Uganda ne bwe mugira abatujju bali under arrest. Tewali mutujju yenna kukola ki? Kutujja Uganda. Tewali wano kutujja Uganda ssebo. Waliwo omutujju Lina Zedwiga. Soke munindeko wano kati soke nkubonga mutesasi mu mutwe. Wala wala kalwalo mu mutesasi mu mutwe kubanga Simba inatembea msituni, Simba inatembea msituni. So mami oyo Chemetai Harriet yawambiddwa n'ataalibwa mu kifo ekitanategerekeka. Ntegeezeddwako nti yakubiddwa nnyo. Ekimuvunaanibwa kitegerekeka mbunno bo okusinziira ku ladda zaabwe. Balina sources eziraga nti omukyalo ono akwese His Excellency Kyagulanyi mu Eastern Uganda. So baagala ayogerewa waali mbu yamuyina eyo mu bitundu bya Eastern Uganda. Kati bamwogeza waali basobole okukwata His Excellency. Naye omukyala Harriet simanyi oba anaamuwaayo oba taamuweeyo, oba amanyi waali oba tamanyi waali. Nze naawe ekyo nkimaze, sigenda kirwako kuba ebintu nina bingi. Okuvaako kw'amasannyalaze mu ggwanga Uganda n'okubula kw'amazzi bigenda kweyongera, kuba Museveni ayagala bifuuke debate ku maradio ne ku ma TV. Museveni ayagala okuvaako kw'amasannyalaze n'amazzi bibeere debate, kubanga ebyo biba bikola internally munda mu ggwanga Uganda. Ne bwe kiba kizibu kiti ekyo tekigenda eri ku international level tesobola be discussinga ng'ekizibu ky'eggwanga ennyo. Kati amaradio n'ama TV gabeere nga gadiscussinga ku ekyo in order to reduce ku politics pressure. Talks za politics zikendeere, mube nga mwogera ku masannyalaze n'amazzi, era bigenda kweyongera okubula. Naye lwa nsonga Museveni ayagala kwejjako pressure eya politics. So ekirala nti nno waliwo ebintu Museveni byapanga ebyobutemutemu mu bitundu ebyenjawulo, ebimu tugenda byogerako wano. Okuvaako kw'amasannyalaze kumuyambako biguunizi by'okutambula ekiro, okubypassinga, okuba nga tebitegerekeka. Jjukira n'emisana batambula beesabise, bambadde obukookolo biki. So ekyo ekyenzikiza kirimu ebintu bingi, naye nga byonna biyambako ku ye okukendeeza pressure ey'ebyobufuzi. Now, number 3, ebijambiya mu Busoga. Balidazi b'e Busoga, abanuupu, ab'enkyukakyuka, ba foot soldiers, abasoga ne bannayuganda mwenna mweteekereteekere ebijambiya mu Busoga. Era mulipootinga amawulire amatuufu bwe muba mulina kye mulabye ne kye mutegedde ne kye mumanyi.
ebintu bino bwe bisigalayo nti ebijambiya bisigala nga tebijja kuvaawo. Naye nammwe mufube okulaba nga munoonyereza okumanya baani abagenda okubeera mu bintu bino mu bijambiya bino. Nze amanya agamu ngenda gaba waagali emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka. Naye nammwe awo mu bitundu mentioninga ekiyambye ku musaayi ogubadde gugenda okuyiika mu kibibi nti ku poliisi wennyini awali ekintu kino omuntu osi wa poliisi DPC w'ekitundu ekyo OCCID ISO ow'ekitundu ekyo yatuwadde amannya personalities abali mu bijambiya bino nti n'ogamba ebijambiya mu kibibi tebivaamu kubanga oba tolina gw'omentioninze. Ekintu kifuneko soosi onoonya ani akirimu tumubuulire. Bw'omubuulira n'omuntu we n'amuwira ne mukoddomi we nani bwe tuba profilinga bali babagambako nagamba nanga abantu kiki. Kati waliwo ebijambiya bye bali mu kuteesa. Ebijambiya bino birimu Frank Mwesigwa ye architect w'ebintu ebyo n'abalala b'engendo bawa. Ebijambiya bino babikoordinatinze nga bigenda ku base zaabyo ziri ezi Gaddafi Barracks ne Nalufyenya. Abasirikale okuva mu Nalufyenya ne Gaddafi Barracks be bagenda okubeera mu bijambiya bino. Naye ate n'abanguyo okuvaayo okubitubuulira bali Nalufyenya ne Gaddafi Barracks. Bagenda kuparalyzinga ekitundu kya Busoga. Lwaki? Museveni asuubira uprising ennene nnyo egenda okujja nti Busoga nnyiivu nnyo ate erina abavubuka abamalirivu n'abantu abamalirivu baagala babafuula ebbize mu kitundu kyabwe ekyo awo baleme okwegatta eno ku Buganda. Abafuula ebbize mu katundu ako akewaabwe ab'e Butambala bafuula ebbize e Butambala. Okitegedde? Kigenda kuba kisufu nnyo, kigenda kweyongererayo ddala wala. Abafuula ebbiza watema abantu buli lunaku mukeerenga mu ncukwe mulambo ku mulambo bagusudde ku kkubo gundi ennyumba bagiyingiridde bagitemye baleseewo kaana kato mukeere ku makya mutuuke nga famire y'abantu 7 babatemye akaana ka myaka 2 oba gumu katudde wakati mu mirambo guno gwa taata guno gwa maama mukeere ku makya nga akaana akato kamuke kaliwo abantu baabwe bonna babatemye ekyalo kibuutikirwe encukwe muyingirenga ssaawa 9 mwena nga mumaze okulya ekyeggulu ez'emisana eza evening 9 katunjogerera wano kati nga Busoga muyingidde mu nnyumba mugaddewo. Bino ebintu Luzungu version egenda bireeta ejja bizza mu Luzungu version tubeere nga twalatinga ensi yonna. Luzungu version weeri egenda kubanga ebireeta ebiteke mu Luzungu tube nga tubuulira platforms ennene UN n'abala tugenda kuba tubabuulira. Naye nga Frank Mwesigwa ya coordinatinga. Frank Mwesigwa yakulira ebikwekweto mu poliisi. Kati ebikwekweto byali badde byakumalawo obumenyi bw'amateeka. Mu poliisi ebikwekweto byakumalawo obumenyi bw'amateeka. Naye ate mu poliisi eya Mwesigwa ne Museveni ebikwekweto byakumenya amateeka. Byakutemula bantu. So, besi y'ebijambiya bino egenda kubeera Nalufyenya ne Gaddafi. Era ngezaako okubeera in touch ne ba commanders baffe mu barracks ezo okwongera okuyingira mu mikwesese okujjayo senga kibe ekintu kino kikoleddwa twagala okumanya ku luno njagala tutekinga step endala esingako amannya g'abagenda obibeeramu service number zaabwe tugezeeko okuzikolektinga tukugambe nti yatemye ebijambiya ye Asiimwe Wire service number ye eri fulani okitegedde so RO that so tugenda kuba njagala tuyingire mu bisenge by'amakolero ga Waaka mu barracks ezo ebbiri eye Nalufyenya ne ya Gaddafi
tulabe nga tujjayo information eyo. Mutusabire Mukama atuwe ekisa tube nga tufuna okuganja mu maaso g'abakulu tusobole okupenetrating ebisenge tujjeyo information. So Busoga mubeera alert. Bwe mukiwulirira temuyina bannamawulire lira Franka Mwesigwa omulimu gwe kwe kutambuza ebintu bino ate n'okusuffocatinga local medias obutabyogerako. Buli kitundu kye bagenda okuparalyzinga local medias ne newspapers tebagenda byogerako. Bagenda kubeera mu bya kisiru ng'eri ekintu kitokota. So mukozese media ze mulina, mukozese platform zammwe kuba platform zino zammwe twaziteekawo nga z'abanyigirizibwa nti bali bye batayogera ffe tubyogera, bali gwe batya okwogerako ffe tumwogerako. Gwe muleete wano olabe.